Kawai muli mutya tuli bulungi ogamba otayibula basebo ne bannyabo abatulaba emitala w'amayanja ne mu Uganda negatiddwako a father, a businessman, a writer, a performing artist, yes, an entrepreneur, Mwami Ronald Mayinja. Chemba ndeseyo mu bitiibwa byo okyongerako taata. Obyogedde bulungi ate omuzadde. Is a father. Musajja omuganda. Wantamye ebintu byebyo ebyekyayi. Omusajja omuganda kati owulire yeegaana eky'Obuganda. Ate ogamba ekitiibwa kyaleseeyo nakyo kikulu okigamba. By the way IBRAH nkulidde twatesanga omwaka gutandika. N'osuubiza nti ogenda kuwanvuwamu. Basendeza. Wantama. Mayinja. Omusajja ono omulaba. Omusajja ono nasoma naye. Abo nabali ku kamera bonna boolaba. Same master, same technique, umukati. Twasoma ffenna naye. Wano kodi Kampala. Era y'omu ku baali basinga mu mwaka gwe. Mu mwaka gwa February baali basinga. Era nga mutubalaba muri mu candidate class muri bakulu. Fenga tuli. Tokisusa nawe nga tuli bakulu. Ani ayire ebirevu kunze. Ani ayire ebirevu kunze nawe. Wataddeyo jja abaana. Netya ngoma yagala kwenkana akena. Nenga ayibula. Watandika ddo okwegadanga omusajja oyimire n'abaana abantu baba omuyaye owaye gwe saagala bintu bya kiyaye ku show naye amazima IBRAH teweza kwegana baana naye weebali kuliko omwana enkanakena engaze sinenkanakena taata waawe otegera wa mama Mayinja obuwulidde omusajja ono gwe Mayinja sooka obuze ku batulaba gwe dokita bannanga batulaba ogenda kusiibula busiibu nsanyusa okufuna omukisa guno okubeerako wano neyanziza IBRAH okumpa omukisa guno muganda ni Dr. Amale mwebale kumpa omukisa guno. By the way, ono brand ambassador wa National Water and Sewerage Corporation. Mukama mulungi ekyo nakyo nkiri. Esebo. Owaye basinzira ku kyokku. No, I mean kati golabika wenyoma. Katomera. Wenyoma kati. Dr. T. Njagala Mayinja demu ebibuzo nga Mayinja wasoma ki? Wasoma psychology? Social sciences. Social sciences twasoma mawulire. Damu ebibuzo nga bibikubuza. Basinzira ku kyokuwa. Basinzira ku proposal nze gye nabawandiikira. Ekitegeeza ko wabisaba? Yes, nze nasaba. Ne bampa. Nze kasuku ne IBRAH nga beewasidde. Oyinza okuloza byo mwavuga bima. Kude. Nze sigirande. Oluvannyuma lwange okusaba. Sayimo. Ndewe kibuga. Kasuku. Ne IBRAH abo bobasanga itabwoti abo babagagga ba Bill Gates Kasuku mukwano gwo nnyo. Kasuku mukwano gwe Kasuku natandika omulaba nga abeera awo ku street awo. Twaberanga ku National Theatre. Ku National gundi awo. Ogamba kunkuluma. Kunkuluma okwo. Ati waliwo edduuka lya maama we. Baba wa Uganda House. Wilson nze namusanga Wilson. Nga babeera mu kaduuka ka DJ Shiro. Awo twali tuvuddemu. Nga muvuddemu wa. Kasuku ng'abeera wa DJ Shiro okusa omukwano gwange nnyo. Olonga musu ogenda wa DJ Shiro mwali musuumuse. Of course. My God. Tochikuza nnyo. Twavuga nnyo fayiro mu. Wa DJ Shiro nga musuumuse. Twagenda ngaawo ne tulya ne tudde waka. Ngere tulina kye tukolawo. Eyo advantage yozaalwa mu kibuga. Wa kibuga. Musambya. Era Kasuku nakasankawo nga bamika kazinga emikono simene jeje tunudde bwe tutyo gukira waka muvule mumuvule wakati bebwa tuli be Masaka tuli bafala naye mugana ekibuga tukibambye atuwakana sikufu akwata dda mulamuki obuye ebintu byekiyaye ebyo kati kwawo we Masaka ate walukaka we Masaka chosen big Masaka suna be Masaka Dr. Amale Masaka sekandi tata wa ona print is on a hit. Mayinja tumenyera abegomba kale Mayinja kamenya abegomba Bobi Wine omu Mayinja Ronald babiri Kayibanda basatu banja abegomba Muvala Charles Muvole Wegomba very good Wegomba na Yegomba omulala Flavia na Mulindwa very good anti what Tangozi ze butambala. Bwe baweeyo omenye ebirime. Namenye ensene nate mujja kuwaye. Muyita butambala. Tuyita butambala nodde wali eggomba. Bategeeza kyo kanti butambala etava muto bategeeza nga kye.
Butambala nti buli muntu avaayo abamugezi. Toba abasajja bamuwanga kivumbi. Abamuto mu myaka naye ng'omutwe. Ng'omutwe mukulu nga gukola. Butambala. Owayo oli otya? Jera sina tabu. Oli bulungi? Nawezezza gye emyaka 29. Omuntu anaakulaakulana ntakweka myaka gye kyokola ntamu kigundi kimwangwiro ganti alina 36. Naye kati IBRAH olutalo oli kubuse. Kujogera? Okujogera. Busulawo. Mayinja olina emyaka meka? 46. Kamili alina emeka? Simanyi, Mayinjange. Bebe Kulu alina emeka? Mayinjange. Emyaka Mayinja abayimbi banno. Abayimbi awasi. Nze nkugamba jange. Ayita bonna abali Raila Woyogerera ku myaka. Naye ng'emyaka abantu lwaki bajeegaana? Agenda okukola emyaka gy'alina ne kyali nga tebibalansinga. Kukozesa bubi budde just. Akantu ako kaddemu. Ekikwesa emyaka abala emyaka gy'alina ne byagikoleddemu nga tebibalansinga. N'ati okuswala n'asala. Walabye ye yayambusa. Bayira we buli asa kyogera Museveni akweka emyaka. Yasala yayambusa. Nedda ssebo. Museveni yayambusa emyaka. Gwe. Lwaki tetunyumya tuli ku programu ki wano? Kati kyegambye ekikwesa abantu emyaka. Mayinja tuddiremu. Abantu lwaki basala emyaka? Kubanga ati wano oyogera mu biti bibiri. Oyogeranga taata, oyogeranga Munnayuganda senior citizen. Ate oyogeranga you are an opinion leader. Yes. Ekikwesa emyaka. Ye muntu agenda okubala nga ali myaka 46 naye nga bw'abala byakoze emyaka 4 tebibalansinga na myaka gye. N'agamba bakirika neito wasa tubagira bakola ki? Tutambulirawo. Tugira tutambulirawo. Bagamba akyali. Bagira bagamba akyali. Ne wunza John Nicki Minaj yaweze emyaka 39. Omukazi. Naye wane waffe omuntu aweze. Nicki Minaj yaweze 39. Omumanyi Nicki Minaj? Muyimbi nnyoko. Nja kuvuma igo tomanyira. Naye twatusaaga mukakati. Mayinja nkuteerawo emitwalo 5 nga sizabuliwo. Idris Lukwago agenda kumpola 2. Tonesana buli ampola omutwalo. Ogampola omutwalo. Keith Kanabi naye omutwalo. Gye mitwalo egi 5. Ezoga zizo eza Idris zizo tone yabulako. Nicki Minaj mmenyere ennyimba ze 2. Ate menya za kigambye muyimbi. Nze kimala ennyimba nkosero tusobola kumanya ennyimba aterera kuzange ekitundu ky'oluyimba lw'egwanga ekyokusatu ani gwe ngani kakubuuze Nicki Minaj amanye zange nze omanyi mu nsi muno nfa kuzange nze era baŋŋamba nga mayininga ennyimba z'abazungu neŋŋamba kamuzeyi kateje kataatu kolinga eyo nyooma ate ayinza kuba teyakamanya kayimba ki museyi ayinza kuba takamanya kwega obuyimba bwonna bwenkuba hiti kati Nicki Minaj weŋŋamba nkunyonyola ezize nga naye tamanyi zange Mayinja kubuulidde kimu muyimbi. Thank you. Nsipelingira linnya Nicki Minaj. Ate nsipelinga lyaki? Omusajja asoma social sciences na. Why? Kitegeeza ki? Kakati IBRAH. Mba muspelling. IBRAH. Nicki Minaj ali is it a theory nti naye nagikwata nnyo? Chateeka ndi sister nze tayina kyennyogera. Chateeka ndi sister. Ulira looyawo. Kyeŋŋamba. Ulira le society. Oyinza okusanga theory nti ngikwate nnyo Nicki Bigundi. Atosa spellinga kigambo penis. Mbusista. Mbusista tasa spelling ekigambo ki? Penis. Wabula munyumidde nnyo ekiprogramu kino kubanga kitusesasesaamu. Mayinja omanyi Nicki Minaj? Amumanyi. Si muyimbi. Myaka 3 mu. Bw'obalabaawo osobola obbawula ne Rihanna. Kalo kawe munnyo ka Nicki Minaj. Rihanna ali kobawulira. Ate kajamayi koli mbabadde. Mwana eva ne ku bintu ebyo. Anti nagende musajja mukulu. Kampala oba comparinga kwani? Kampala tewali naawe ziri level nnene. Okakasa. Gwe tokimanyi. Ngamba mukuna mamu kukyusa eminsuti. Mayinja oba comparinga kwani? Kati ono omwana ono omulaba Shiba. Agezaako bakoppa. Nicki Minaj Shiba kani. Nendo Shiba alina ebintu byankolera. Ngamba yes. Nate kinewunyisa. Basiba mu ngoye ennyimpi nate basula mu night mpanvu. Bagundi ba Shiba. Kwabo kuliko mukyalawo. Walaba otya. I can predict. So kyegamba Shiba bambi agezaako okufaanana mu Nicki Minaj. Mayinja. Wanjini. Alright,
tugenda ku of course abatulaba tuli ku extra digest mugoba nsonga tulina Mayinja muyimbi Mayinja businessman entrepreneur is a father is a farmer senior citizen ate Dr. T is a journalist a mafia I'm a mafia era mujanza award zinanga bagimpadde mafia of the year mujanza mafia of the year wite wawangudde award ya janzi ate guno why people not awangula ate guno mwaka nayimbye eki ate akalulu ka mwaka ki eri kali kalango n'obulango babadde babwa award bakusinze no Uganda mpenko ni baluwa award nalo mpenko kalinga kalango nako nga yali alangirani lwali luyimba lwe yali asaba nkoniye yali asaba nkoniye mwaka toyimbye mu mazima aga Katonda bwompa award sokere kubuza yaki wasemedde okuwangula award Mayinja award mpangudde nyingi Mayinja wakangula award mmeka nyingi uncountable nyingi sana kati nga nzizeka mu drawer nenkulaga eyo yiyo bingi mulimu ebintu byenkoze nga balaba bimbalira mayi mulimu za watu bensanga olina musana muga laba emotoka yakubye motoka yaba ani yakorobode nga nze sibira na bira kubanga nze kujigula na kujivuga ekinene nnyo ku motoka omanya service na mafuta mulimu okimanyize no ngamba enamba y'emotoka yange sigimanyi naye kugamba bisomewo empya byonna kati nze bombuza award mekazi kati ebavuga UBL Mayinja wakubye sente novuga number plate gundi empya seri empya naye gwojja kulimba abantu UBL eyo eri ku number che si nanga mazima UBL number che ogabye tomanyi simanyi tuwakanya si ati njirengera tutudde njirengera eyo number che Anasema sajja bajja masoni abayiwa mugundi natagala no see you indaba UBE so see you bano bandi of course atunyumyamu crossing over to 2022 Mayinja wanji toya kutandika na confessions njagala confession ya 2 mugumu ngogamba nti kino nakikola 2 mugumu omwaka ogujja sikikola sikiddamu kino nakikola 2 mugumu naye 2 sigenda kikola tukole confessions bannange omwaka 2 mugumu nkoze maze obudde mitwe bitanzimba 2 sikiddamu bimenye 2 sikola ki omanyi waliwo maze ojja kuva ku sheno maze budde bungi mitwe bitakola ki ng'ekiri wata 2 mugumu sibiddamu ngokuliza ebintu ebitangattako ngokuliza ebintu ebitangattako mbadde bambimbiwo obudde ngamba bagundi agambye wotyo kakati ebitangattako sigenda kuddamu kubiwuliriza mwaka 2 sebo nzija nga ndi mulongoofu 2 mugumu nsonyiwa nokuwuliriza people used to talk and I listen naye ogenda okubalansi nga tikina kikikuyambye so kati ebyo si kyabiddamu ekirala ndowooza kumala budde mbitankwatako nga ki buli kyendaba tekinkwatako sigenda kimalira mu budde byebiriwa bijja njagala bafaani bo nabo enkoli enkulu yayigiriza entokola ki okubuuka bannaye bafaani bano tusituke nabo lumu simenye ebintu bw'olaba ekintu nga tekikugattako kiveeko obudde buli mu kuyita kazibe puroguramu ezimu ze mukola bwe bategattako sazaamu ekirala emikwano ngolaba tegikugattako olaba tegigattako sazaamu ne bwe guba mulimu n'obalanyi gukoledde emyaka 5 weewedde nga tokyuseeko mulimu gute 4 kino kigenda okutabula abantu batabuke bayibuli egamba nti amazima gali kufuula waki neba relationship ngolaba tebitambula nga kiganye mu bitiibwa kikole ki time eyite ebintu ebimu bifeesinga nga muntu naye okola olinda bano ogundi amala okuteerera baneesimbula kola kisimbula genda gwe bw'olaba nga kyonna ebyo 5 ekyowansaba ebimeka ne baguba mulimu ng'obadde ogukola ndagumenye
musajja mulekera ne bwe ziba kinje byebyo byekugaka ojja mmenya gwe bibyo gwe agenda kwogerera mbono yena likira mogenda kwogera ebibye kati byonna kosi waliwo akabanga mu myaka gyange n'egya mukulu Mayinja yera bitagattako byejjeeko ebyobufuzi wa confession yo mu byobufuzi obadde oyagala ebyobufuzi eyo ebyobufuzi obuuza kuba gyali wampeta gyali wampeta waje wamusigwa wamugata ebyobufuzi mwati ebyobufuzi ate bitanze sirimu yenna byabufuzi nze ni muna Uganda omwaka ogujja tunawulirayo obulango nga muzeeyi mwongera akalulu wangi yes obadde lwaki toba nti muzeeyi akalukako muzeeyi katika listen kwa tunula mu kamera mwendi enyimba zonna zowulidde ennyimba tuli ku bunkenke zonna wali owulidde tewali lwe nali nyimye nga tebansasudde ani yakusasulira tubuli ku bunkenke ani no bw'olabanga nze mbaza ngakati bw'olaba nze mbaza embeera neŋŋamba eno embeera esalamu luyimba kinti bwe ruti era ogenda okulaba wa kampeyini nga ze nti njagala Afrika ng'olumuyimbira ekisinga ky'amaanyi g'abantu bipopa nga tewabakolerayo ate bajja gwe tewerooleza gw'oli musajja gwe okola empalana naye njagala nkubuulire kiri bwe kiti oluyimba lwe bayita batiitizi nalufiriminga ntya genda olukebera olulaba nalufiriminga ntya oba olina sente zireeta oba tolina sente ate bizzeemu naye ono ye namuyimbirayo akayimba kamu naye obutaagaliza bwammwe lwaki akamuyimbidde wololo mwayagala nkolerewa naye totunenya tetwabuuzanga wamma akamyuka nkabuze embwa yefulumya ebyoya gwe Namanja gwakubaako mu budde obwo nawe oli mubi nnyo kiki sikitegeera oli ali onoonya enkokoyo alogenda olaba embwa yaneiba efuluma byoya era gwe so buli omu mutegeere ogenda bongerayo oluyimba 226 nga luyimba lwaki tebalugwanidde you man omanyi nze ni musajja mukulu ndi musajja mukulu mu politics very good naye baaba nali simanyi nti Mayinja asobola okuyingira ebyobufuzi nga ku nsonyi z'alina ne atya n'okutunulira ente mu maaso naye se bwe yava oyunga omusajja n'akuba akayimba kati oluyimba mbayimbire ki tusobola kubayiizayo oluyimba lwa kibba bululu botebe balina okakuuma kaliwo akabbi waliwo akabbi wakalulu konna omanyi IBRAH teri bantu balemesezza struggle eno nga mwe bamawulire abantu abalemesezza struggle yes kubanga ebintu ebitali byakusakanya mbikola mu ngeri y'okusakanya naye ng'ate ye IBRAH simweralikira IBRAH wenaamba mubikola kati bw'ogamba kino kiyimbe kyogere wali nti nze IBRAH siri wenaremu nkimaze kyegamba uliriza kyegamba ngate okola ku UBC siri ate UBC yenaremu no wano mukwogera ebigambo birungi ebigambo birungi kubanga buli omu abyogera for survival naye ekyogamba ndiye no okyogera for survival kyogamba ndi kati twe logical thinker ayame yes kuba tosobola kuŋŋamba nti bosa ansasula simwagala okifuna bulungi twelogikosinka naye okukyamuukiriza okwo kulungi naye bano of course mwe muli BNRM muyisibwa bubi ng'omuntu agambye tali mumukuba ekipindi abeegatteko ate kati katoka katukunaaze tokatenga kwagira NRM omusajja omukulu naawe ebirungi tobiraba mulembe gwa mini wandizadde n'okufuna emmotoka n'owasa n'okola ku TV y'eggwanga ku mulembe gwa mini ebyuma kampani ezikola emmotoka tezakolanga abantu tebazaalanga era kati nze mmanyi IBRAH olinza olutalo lujjobbe masitizi okimanyi nti n'ekyo kyennyini kyoyogera okolera NRM ekiriwo kyonna nti siriwo NRM kubanga kigumya banno ne kibakuumira omanyi wano buli kalulu konna akagiro kati olaba 226 tegunaatera
engeri abantu gye bagenda okwewozaako nga babawangudde yemu simanyi DRA form omanyize sesimanga oko simanyi DRA form mbiwulira gire mukana gwe nanzibako DRA form simanyi nagikyusa ne 226 kibajja okugamba DRA form naye wano webakubira lwakitoterezaawo okifuna bulungi so ogamba be babba n'okugamba indicate bakubbye naawe wabba okifuna bulungi so kati kuli Mayinja anti sesimanga oko nekireka gyekuli akalulu bakabba bakabba NRM bakalu etya ali mwavu alowooza bamubbye akalu bakabba tewali ali mukomera amanyi nti alina musango ze bakansiba emirundi egi naye buli ajja akugamba bampayiriza abasajja obala kati toyina bokakasa muntu nti yakubya akaluke government neyitamu confessions 220 gumu byotagenda kuddamu kola 222 mu myaka gyaffe gino egy'ekivubuka buli kintu oyagala okifubutukire mu bigambo mu bikolwa naye wogenda okula oyiga engeri gye bakwasaganya ebintu twalabanga bazadde baffe ng'asekera we yandikaabidde n'olaba ng'akaaba we yandisekedde naga mwana wange obudde bukyakola ki namanyi ndawusi munene yatulanga bati ku ntebe n'akola bwa go down kakkana ngenda kukakkana mu bulamu bwaffe buli personal oba buli social kuba tulina obulamu bwa mirundi 5 waliwo obulamu sexual zone, financial zone, spiritual zone, physical zone ne social zone mu area 5 ez'obulamu bw'omuntu bw'obeera muvubuka olaba ng'osookuba ekisenge ekikonde n'okiyisaamu kuba oba olina amaanyi ne weerabira amagezi kati mu 221 ngenda kutunuulira okugoberera ensonga nga nsirise kyokka ate nga nzikwata n'amagezi kati abavubuka abaffe oluusi nti osanga alwana ne Museveni President Museveni afulumiza ekifaananyi ne family ye ku New Vision w'eggulu naye ndaba omuntu avuma ndaba abazzukulu b'omuntu gwavuma tamanyi na kumanya takola ki kati bw'obeera muvubuka oyinza okulowooza nti gavumenti bonna agisaako pressure ku social media Isima yalina akasendeke kabanja ndowooza mu State House all access n'avuma muli bagwagwa mugenda kufaalusa nanga Dr. Ati omusajja yambuuzizza gavumenti yavuddeko koisima nti nedda naganje cyane naswadde ng'omusajja omukulu waliwo ebintu byetujjanga tutambula nga tuyiga bwokkiriza okuyiga kubanga ekigambo kye bayita understand is to stand under abavubuka tebategeera kubanga bayibuli ekigambo nze ni musajja mulokole kanisa bweto bwensomesa to understand bw'osoma Genesis 12 Katonda agenda okwogera ne Abraham yamusanga atudde wansi wa muti Katonda akolera omuntu gwasanze nga kakkanye wansi w'embeera eyinza okuba enyigiriza kati abavubuka tebaagala kutuula wansi wa muntu anyigiriza kukakkana wayinza okubawo ekisikirize wayinza okuba wanyigiriza naye okiwaita understand kuba kyekisembayo wisdom knowledge understanding abantu bali wise they are knowledgeable but they don't understand because they don't sit under they don't stand under but tuba tuva ku level emu okudda ku ndala we sit for exams bw'ova mu ssomero oyina ebigezo by'otuula omanya akawuka wakava ku ssomero onoonya mulimo akawaako you sit for the exams and temptations between that period okufuna omulimu kati babavubuka they don't want to sit for they just want to go through babayiseemu ekyo kikyamu so bingi ng'omuvubuka personally mu sexual life, spiritual life, physical life, financial life. It was a good message ng'okwotinze n'ekitabo ekitukuvu. Very good. Of course abatulaba abalungi this man musajja mukkiriza this man is a believer. Ate ne Ibula nsajja mukkiriza. Nange am a believer. Ibula tanywa mwenge, Ibula tayenda, Ibula tavuma muntu, Ibula awagire NRM. Ate kati abaabulayo ki? Ekyo kimenyewo. Ekyo tekiri mu bitabo bitukuvu. Kala akola mu NRM. Ibula akola mu NRM. Mukula muki? Ate UBC yajjawo. Sebo, act ya UBC bikwatagana ne NRM constitution. Act ya UBC ya 2005 ojimanyi. Anti government yefuga yaki. Somere act ya UBC. Yesomere. Teyina nawe kwatiganira na NRM yo. Government nze Ibula Mukasa. Ibula ke Mukasa. Ngani ku WOLOKOSO. Exodus Mugobaso. Siwagire NRM. Ati yogere. Siwagire NRM. Wadde nkola ku UBC. Ye. Anti oli musajja lwazi kibojjera. Yogera. Va ku Ibula ajja bijja mwege. Ajja bisala. Sebo, Mayinja yogera amazima. Wali oyogedeko ebintu ne bisalwamu.
nze nkikugamba nti kikijemu nze nkikugamba kikijemu oli ali ku kamera mumanyi agenda bisalamu ate gwe mbigamba oba gwe byogedde osobola obijjamu owaye mu byobufuzi bino confession yeri kiki otagenda kukola 2022 mu byobufuzi kyesigenda kukola mu 2022 sigenda kuddamu kwogera ku Bobi Wine sigenda kuddamu kwogera ku Bobi Wine kubanga n'olumbe twamala oddwabye olwaki olwa people power ate Museveni akuwangula n'akuzaako omukono kati nze ntatanganye eddembe ly'abafu IBRAH kasatu kuba akalulu kale bimenyewo sobola bimenyawo naawe politically mu political language onakwedde bamuse era Museveni agenda muwayo kafo oba kala diso oba kakibigwe politically we bakoze batya ali bambe babya akaluluke andi bamutegeeredde olunaku lwe mulivayo ne mubuulira abantu bannabyafuzi batandika okuba ab'amazima ne gavumenti ejja kukyuka bannabyafuzi singa bavaayo ne boogera ne babeera ab'amazima ne gavumenti gye baagala ekyuka ejja kukyuka wakati mulimu ekyo kye bagamba overstaying in power kati 2026 bamemba ba palamenti bonna abaliyo ani anabata overstaying in power banji bagenda kuba bangamba waliwo ababaka nga bajja mu CA bakyali ng'ate opposition nga opposition ekyo si kikulu tutunulire bubaka kale bubaka nga bakyaliyo kibu nga opposition okay so nabo bajja kuba bakoze overstay kati bonna balina kutuula nga ab'amazima eno yennyoko nze ngena nenewunya batu bagende bagamba twegatte tubeere omuntu omu ne bagamba ye kubona nga tikuli akiwakanyiza kati simanyi lwaki ati tekiba okifuna bulungi NRM egamba tusaana tubeere omuki omuntu omu nawo nga beeri ebyenda FDC nega tusaana tubeere omuki omuntu omu DP nega tubeere omuntu omu bonna ne baga tubeere omuntu omu ne bava nga tewali akiwakanyiza ate ne bamaliriza nga tebali muntu omu kati hypocrisy eriwa lwaki tebakikola nga bebakyogedde they should do what they pretend to do. Dictator bwabanga Museveni dictator buli awakanya dictator naye dictator aba akolera dictator how ababbi mu Kampala osobola okusanga ng'olina ddiru gy'ogoba n'omuvubuka n'osanga omukadde naga mwana wange abavubuka abo tebaakubbe bwamala okukufera okakasa n'omukadde yakuyise naye abadde mufere ng'ali nabo mu gurupu eki kati Museveni ye Ssaabafere nti buli awakanya Museveni akolera Museveni ate buli muntu anoonya Museveni kati nze munoonya mwalaali era nkolagana ne mwalaali nze mu Kampala nasajja kusinika mannyo era mu komenti zange mu social media mwabeewaana nti munvuma nalwala siriimu kalaba obutege mbirina seegaana kalabe kakwata nakiba simukwata nko maama wange kalabe nze bwe ndiraba wava munno nga ngamba nti olinga embuzi nekisikakana wasine ndaba bitaatuule nga olega amayinja oli kubagagga ndiva ku social media naye nze omwavu tanvuma I feel proud of God State House yamperera twalagangayo obulazi kaadi nga mulimu nasaba Katonda n'ensiba emyaka egyo okufuna sponsorship kati golo okuba Museveni tomwagala onkwesa obujulizi Katonda agaana ogulumizibwa we wangi mukula ebirevu nedda Mayinja wangi owagira President Museveni mu lujjudde oba mu nkukutu mu lujjudde naawe atamuwagira mu lujjudde omuwagira mu lujjudde ogenda mujja ko wuli wali nakasero wano wetuli nogenda nakasero tutambuzaawo bibiri fakulwa musajja ono omulabo ono IBRAH gwatamuwagira wamma wuli wali nakasero twambuke are you proud to support President Museveni lwaki siba proud nga ate president nze siri saagala byamwe byabuna byafuze binabivuddemu kati ate ye president lwaki siba proud Mayinja bw'osanga President Museveni kati oyinza musaba ki either way oba kikyo mwenga omuntu oba kyansi Uganda either way bw'omusanga kati oyinza musaba ki oba oyinza mugamba ki kwongera kuwuliriza abantu okusooka nsooka ne mwebaza tolerance gy'ayina obugumiikiriza then ne musaba okwongerera okuwuliriza kubanga ayina obugumiikiriza
okuwuliriza abantu kikulu kizingira mu bingi n'okuwuliriza ebizibu by'abantu n'abikolako kyemusaba. Musanga nkaba bukaabi kubanga atwakuwazza nnyo atukuzizza ekyejo mba njagala afuuke Kagame oba bawayiseemu Kagame kubanga ensi tesobola kukulaakulana ng'abantu balese okukola bye baagala. Ekyo ng'omukulembeze politikali kakodi akamulwisa ku buyinza nti buli omu tamuyinaako ttaka naye ate ojjukira ntwakula waliwo abaana bebakkiriza osula ku ndongo beegoma noga ne bannanga abaana bagundi mudde waka kasita omukole mumaze omulaba ku ssaawa ezi ne wabawo abakomawo ku 12 noga singa batulesera naye olwaleero baliwa President Museveni kyakola olwaleero politically because he's a politician, he's a father, he's a munnamagye ne politically kyakola okubaleka buli omu akole byayagala mu myaka egirijja kibi kubanga bannayuganda tebawa musolo ekyo abantu abagezi bokka be bakimanyi abantu ababuyabuya be bawakana nti bannayuganda tuwa musolo osanga bannayuganda ebitundu 9 nga tetuwa musolo tukaana bukaayanyi ebitundu 10 nga bawa omusolo kati ensi tekulaakulana omukulembeze omulala waalijja n'abateekako omusolo gwe bayita ogwaddala ate bajja kulowooza mubi bagamba Museveni mulungi IBRAH abaana olwate balina force ebalima begakukola kubanga emmere balya bikomando ennyumba za layisi cost of living ya layisi ekyo omukulembeze politikali kimukolera n'ekikosa gwe mulongolaani nti osanga abavubuka abatudde nansana ku makya bwe bazzaawo omusolo gw'omutwe ebintu Uganda erina ebintu ebya layisi kati ffe abalina ku bulimo n'abalala balina bizinesi abasuula ebweru bambi omusolo kubakolaki kwe balya naye ojja ssanga omuntu agamba nti awa omusolo mungi ng'agula sukaali kilo 2 buli wiiki manya buli mwezi kilo 2 bayinza okuba bazijjako nusu 6 omwezi ne guggwako ng'awa emitwalo egi ayagala enguudo ennungi ennyonyi ennamu baasi traini buli kimu so President Museveni atukuzizza nnyo ekyejo ebbanga bwe liriyita tujja kyevuma ate IBRAH abantu abali mu opposition bakoze bubi nnyo Uganda eno omanyinze buli lwentunuulira nze nateeka amaanyi mangi nnyo mu kuba mu opposition mu ndowooza yange mindset nateekamu amaanyi mangi nnyo naye olaba omuntu nga byakola biwagirira ddala President Museveni nga tasobola nakuvaako kati tunuulira 2026 tetugenda 2026 olabawo kyanjawulo ki ekigenda okugjako President Museveni bano kibaseetinzeewo kibataddewo okifuna bulungi okujjako okugenda batisa abaana babandi ku nguudo okifuna bulungi yes kakike bataddewo bajja kubuulira gundi yabadde ekyankwanzi gundi yabadde bonde bagobera bya Museveni teekawo ekkuba eddala tugambe nti otaddewo lino lye ligenda omujjawo byonna bifaanagana Mwami Besigye alina kintu kyekyatambuza red card bwagenda kugiraga red card naye ansere mwakuze asusse emyaka 18 bwaba asusse emyaka 18 nga tuuse mu kulonda naye aveeyo ajje ne bavuuka banne ku street batambule akulembere bavuuka banne gundi ono mutabani waffe akuze Kampala naye ku street abeeko batambule bamu ne banne ne munnabyabufuzi yaddira nassayo aba banne ye nadde naye nga balwana balwanira Yesu bannabyabufuzi basooke babeere b'amazima amakubo ge bataddewo olaba nga gajja ku gavumenti. Mayinja, when you talk about that, President Museveni yakulembezaamu baana banne ngajja. You are aware of that? Jajja n'abaana yali alina omwana omu abalala tannabazaala ng'ate yali muto ngamba kubasusse 18 bannabyabukulembeze mubeere b'amazima twogere ekintu Museveni ono singa yavaako dda twali tutunuulira nti President Museveni mu struggle eno mwalimu abaana b'abantu yes bakadogo yes so tuteekemu ina ku baana myaka 14 anti n'owuwe bwe yatuuka mu biseera ebirwanira nakati mu gyasa ali Congo ansiremu naye kati akuze ajje mu struggle n'omukyala njagala tulabeko olumu babi nga bamusikambula bamuteeka ku poliisi ng'emimwa giyulise nga bwe basika bano abavubuka abalala bazze bakuba n'abafiiridde mu makomera kuba yo gavumenti oginyumiza ne bwe baya Italy ne bwe baya America ekubwatula tewali gavumenti kayihura ekusiba wani gavumenti eyagala kugyepankirako
aba Roast Coffee Academy batuteekamu ssente muyinza okubeera wano nga mulowooza tunyumya bunyumya blood tutebwamu ssente ssebo n'okutuula wano kusasulirwa okulumba mu bwengula kusasulirwa naye muno n'omutuuze wali kalooli enzadde n'ebyana byayo ebibiri naye teziriiwo zagenze kuyiga kyakulya kale gyebiri waggune tugende Roast Coffee Academy batuteekamu ssente kyakabi nnyo abasangibwa ku Alwada Mall Airport Road ate nga bo banywanyi baffe aba Almeredian Ventures Limited bano bakutwala kuba kyeyo ekata ate nga yo Sun Cargo Shipping Company esabaza maali from China to Mombasa. Mayinja njagala tutunuulire abavubuka kiki bayinza okwenyigiramu okubanga bali relevant mu Uganda yaffe eno gy'olaba 2022 kiki bayinza okwenyigiramu kyoyinza ogantu nti yenyigiremu ffe twakula tumanyi bulimi na bulunzi bulimi na bulunzi kyoyinza okwenyigiramu naye ate abavubuka abamu tebabyagala naye singa bito babyenyigiramu tewali lunaku muntu lwatalya tulya mmere na nnyama mwe mugwa ebintu singa tutandika obulimi n'obulunzi omuntu katugambe nti gavumenti ekumma obuyambi ng'oli mu layini eyo awo ojja kuba n'ensonga naye obulimi n'obulunzi bina byonna byonna ebirala kola kino kola kiri kasitoma batuli wala naye kasitoma w'emmere ne kasitoma w'okulya n'okunywa yakuli kumpi obulimi n'obulunzi kyenyinza okulikomendinga ebimu ku bisinga okutukalubiriza Dr. T ye statement y'entandikwa capital Mayinja ayogedde ku bulimi n'obulunzi entandikwa bagende balabe n'aka akatale akasookerwako akanatwala ebintu by'abantu bagende balabe Lumbuye bajja kufuna akatale anti abavubuka baagala Lumbuye nze soogera n'abavubuka njogera na muvubuka kubanga bonna boyogera tebaagala bugagga muli muwogu yekka abavubuka olwaleero nze kati nabajjako lolo anaagaggawala ajja kukola ki kugaggawala anayavuwala edda nga tukyali kusimba senkubu kuliko kaswipa na katika kyaliko mbinsangano ayina amagezi ategeere omusiru asiriwalira eddala anaasiriwala wakusiriwala ananoonya okumanya nga ye wakunoonya kumanya kyova olaba nze sifaayo n'obala emyaka 5 ng'okusoma tebakuggudde ab'okusoma bajja kusoma abataasomye tebajja kukola ki neyo baggulawo ensi bwetyo era abavubuka obalaba omuntu asobola okugenda ku YouTube n'ayiga okuluka ebitambaala nze nabeera ku telefayina eyo nga nkola ebbanga gwanvu ne twanoonya graphics editor paka lwe navaayo emirimu weegiri abagikola tebakola ki naye kati nze dda kameramani wange oli emirimu gye mirala naye olwokuba twatuuka nga tujja no tubeewuubako najjanga nentawanyaabo naye nga bali bize ne mwana emmedi waki tweyigira bintu abiyigidde ku social media n'omwezi guweze agenda ku YouTube yes n'agenda ku YouTube n'alaba editing n'olaba nga agenda improving ate akola bulungi nti bw'anakikolera omwaka ajja kuba agenda asobola okudesigninga akalango n'agatwala mu MTN abalala banoonya pornography abalala banoonya bakuvuma abalala buli ewali kaye abaana bagoberera kaye Bannayuganda entandikwa ya Uganda capital ya Uganda ye Wisdom kaye kibyo mugoberera kaye nze nyizo ogobera kaye waliwo omugagga ayinza kaye nno gwolaba otuva wamu era mu bunywanyi wange naye mmanyi nti yalinga soda munywa ku mukolo kaye Bannayuganda baagala kaye baagala Lumbuye baagala gundi yisima nno nga lwakuba nejjayogera ebitali mu makulu baagala gundi ono omwana w'ekalangaalo Edi Mezaya kokesi kibedi emusirichi simanyi gwadde omubuuza emusirichi bwe yayingira ekibuga bye baagala emedimo kati abo abantu balina kakyamu kiboomenye bani balina kabiiki ku bonna ndaga ekizimbe kyabwe gwe ng'abaana bo tebabalaba omanyi kizimbe okuba Sabazonto mwakwese nnyo mu kulimba bantu muveeyo atemanyi lwaki oti okwogera amazima ogamba abavubuka bajja kunvuma n'abavubuka mubabulira amazima fe wabanga nejjajjaawo omwo n'agamba omwana oyo kola kino kati wagenda okuli atayagaliza agamba muleke alirabirayo ng'oli agamba ofaaki naye muleke alirabirayo waliwo kyaddeko omuntu n'agamba ono akugambye nti muleke alirabira n'ogamba akuwolereza nti bakuleke naye aba akusindise mu kinnya ekibi ku bugenyi abamu by'okusinga ono agambye nti genda omugenyi oyinza okuba oyagala kukuba omwana wo omugenyi n'agamba muleke
oyo nno uwoga kale kale abe wange babibubi muleka tomukuba kumbo busungu obumulika galengere ekyana kino kati mwatemagala gabavuka mazima ga mwetadde mu kino ekyogamba muleka alirabirayo ekyo kyabulabe ennyo ku ggwanga lino mubabulira amazima nti obulimi n'obulunzi kirungi fe omanyi lwaki ekyatuyambanga wayiyanga akayima nga gwe wennyini nnyini gwe fakitole gwe kiki ng'akasente konna akazze kakola kakuddira obulimi n'obulunzi gwe obeera boosi wo. You are the boss of yourself. You are the boss of yourself. Kati ne bw'ona okyogerako abajja kunvuma bagambe bagende mu betting sola bagamba betting bulimi na bulunzi kati bamali obulimi n'obulunzi then Mayinja okanya nono gamba abantu tebagoberera abantu bamenye kisinzira kye baagala kufuuka gw'oteegomba tomukoppa period. Ombuzize ebizimbe by'aba Wisdom Kaye kisinzira kyoyagala okufuuka kati kiri bwe kiti abantu b'ebweru abo basinga mikwano gyo basinga obutaagala Museveni kyokka abamu bagenda mu Bungereza ne mu Amerika mu gyaka gy'ekyenda naye tebalinayo kalina neegi gyo gye bagenda mu nsi ensuubize bakyali mu because obwavu bukugoberera wonna wooli nze Dr. Amale musumba wange musumba Sala yambuuza Museveni nno nga yampeerera naye nga simwagala nangaa naye taatawo yakola kimbulamu that question bw'oba tonnanenya okyekwasa waliwo abantu nga tulina basinga ffe abagagga naye nga wamusabako n'emitwalo egyo ogitwale ku ssomero n'agikumu kati onenya gavumenti obulamu kinkyogera buli nnaku mu mathematics ogatta 10 ne 10 n'ofunaaga 2 mu bulamu obwa bulijjo ozigatta walaayi ne zigaana ovaamu ate omulala n'afunamu 10 ng'agasse 10 na 10 obulamu tebulina definition ensi tugiriko obukiikanga mimwa Dr. Amale nina abaana be nasoma nabo kumukati bangi nengena nenkola kusimba nga webali nenva kusimba ndanga projects zange nebaka kagenda kugwa kasiru kagenda kufana kati ndi mulamu gwalinza okufa kwange bonafa ojo ku transport ojonzike okoleki onzike nja kulekawo sente buli omwana ali ku social media bwenfaji ne emyaka ngo kyali mulamu nja kulagira wono na sente ojonzike bakuzikawa semba bole sana meko kuve Kampala yani motalo gumune kitundu kati oba ebiri olinyira wali na so genda kulekawo sente za bantu bameka nga 10 abalabe bange mbamanyi abansubiza okufa amangu mbamanyi bibe baagala Mayinja ogoberera bani ku social media. Who do you follow on social media? Social media no bangambe gwe followinga no mu following. Thank you. Nega shumba onkubira nnyo ono mu following mwababiri mba followinga sakitegedde nega shumba mu followinga Frank Gashumba kati nze njagala nkubuulira nga amazima ntya Katonda okutta abaana bange bonna sigoberera nko kulumbuye mpulira abantu boogera lumbuye nesimumanyi kati nze ate lumbuye ekyenjawulo mulaba kuba buli nnyumba ya bbeeyi bakuba naye simugobereranga gwe nkugoberera then Gashumba then abalala njiri bwetyo ogambye kisebo nze lumbuye mugoberera kubanga ki buli nnyumba ya bbeeyi manji obayo ka buyonjo neje bayiwa kasasiro kati kyekyenye ekyo kati then abasumba abo ne ba motivational speakers oyo yabakolaki ani lumbuye sagala muntu abuza nze sijagwa mati nze simumanyi era newunya nnyo nalaba kifale kyenti bamusiye nze simanyi newunya nnyo maama wange taswa kuvaayo nga bankutte ngamba nze mbadde lumbuye nibambi omusajja omukulu yavaayo mutata wa lumbuye omwana wange bumuleke abadde byakola simata bi omusajja ali myaka 4 ani we myaka 4 tata tumulumbe tabaza myaka 4 simanyi lumbuye yajaguze myaka zembalaba mfollowinga buli kachicha na buli mugezi nebaneze bana mwe mugera ne muntabula mugera myaka 4 myaka 5 let me tell you abavubuka mino omutawana gumate mwe mimuli bavubuka ekiseera kino muvubuka bomala muvubuka emyaka 10 oba musiru fe twamala muvubuka emyaka 10 challenges ze muina ekinene nnyo ovubuka bumaleme emyaka emeka otandika okukola ebyekikulu kuba speed kwe tudduke kwe muddu yayiriyiri myaka 10 oli muswaga lyaki omubiri gujja kusigala nga emyaka 25 naye obwongo butwale mu 5 twalo okole obwongo butwa Mayinja oli mu myaka 4 ese kati oli obwongo bwa busindika mwemeka nalinda busindika ndachovola bantu kati ntudde wano tosazeko bono kabibyero yiri wali banna otake nedde let me tell you yabuze takaludda wa ettaka tompayiriza sinagula ttaka
njogera siwairiza kakunyonyole nze obuvubuka tubireka kuba saaliguzi kakati kiri bwekitibwa nje dini jeso banga tenzikiriza kulimba nange tenzikiriza kati sagala kwewairiza kintu naye kati kankulage ekintu ibura twaliza okay kale mulwa nnyo mwagala nnyo okulwa mu buvubuka nolaba n'oli abuvuddemu ng'abwesibamu obuvubuka tobulwamu kyovula baffe tuli eno mu bukadde 226 nja kuba ndowooza ndi mu 5 inshallah okitegera nange engatto yange etukula tekiguddeeko bugu okitegera esaati tomala gampa inakawala ke kali bweru kanga dadi gula esaati ne mugamba ono nsobola mwana ojja kuleeta n'ebisaati mbi don't try obwo obusente bwokola ki tebakigwamu bakolerera kikolerere kati nze siyinza kwegana emyaka gyendi bw'onoŋŋamba nti abaana mu 6 babanaki ngagamba bimenyi ngagaba ibyo mbirina ng'omuggyako omukono ngapita ibula naye kati ibula babuuza 37 babanaki toba kati tutudde wano ibula mukati tunyumya wano bino ebinyonyi bye tulimu naye ndi sure lanchi bwetuka abaana bajja kulya bajja kukola kikuba nakikola eri mu buvubuka wateekateeka kati mutembeya myaka nze ondaba biki simanyi nze sinaweza 3 kale oyina 27 otuwa obukakafu nti mu 3 onoba oyina ebyo aba3 bye balina boyita abakulu obeera ogenda kuddamu weekweke bwe muti weekweke emyaka abasinga okuba obufumbo ku social media ogenda okukebera wansi ku bufaananyi ng'alinayo obwana obulongo kitegeeza nga yanobadda ate abakuba obufumbo sagala bufumbo ate batwala babba babannaabwe bwagira bwati anna babba wabanne guba wabikoowa biveemu abantu balina omutima omubi ekimulema nga atandika okikuba osanga oli katugambe ababeera ku social abalina ezo page nze sibyagala biki si mugoberezi si kiki n'obuuza era tubyagala kola ebibyo munno naye akola ebibyo ffe tulina abantu abatuwabulanga mu kuyimba bya kisiru abantu bafiirayo bya kiyaye tena kyogenda bijjamu egenda kuyita nerero bapangisa naye nga bagamba follow your heart ebyo abantu bibasala emyaka nsala gyaki sina mutawaana nze katulwa ntunyumya naye okujjako era nenzireka nembuza abaana baalidde ekyemisana nga tebaalidde maama waabwe mugayi lwaki tebaalidde ekibuzo kiba lwaki lwaki tebaalidde kati gwe olituuka myaka ng'ogenda mu 5 olibuuza that question gwe yeekweka myaka nsabanja nkubuule ibula yeetegekedde bwakaba kategesi kyovala bakajja kunyumya nange olaba ebulengaawo ibula azimbyewo akeedi amina alhamdulillah kirungi lwaki okubira olwali ku show yange kati gwe lwaki olimbira olise lwaki onimbisa nti naguzeyo kalukaaga ez'obulimba so ibula kyentugamba watambudde ne looya no si ne looya manyi leero njagale tunyumyemu abavubuka kyoyagala okubatandika okiteekateeka mayinja wange endongo ekyali mu ssente eri omwana ayagala okutandika okuyimba endongo ekyali mu ssente naye abavubuka ekibatta bw'akuba endongo asookera ku motoka ya bbeeyi bw'okuba hiiti teri abuuza motoka mwe wajjidde ekibalwanya gwe butajja ku show awo wennyini wakubidde hiiti ate oba weesonyu emmotoka funa yantambula ekutuusa oinvestinge mu ttaka mu buyumbayumba baligenda ate okubuuza entambula ng'ogirina naye basipendingira we batalina kusipendingira mayinja wangi mwafuna mu ndongo katasi of music wamwe nti yali mulungi kwali kwerumya oba endongo abayimbi baali tebannawera byali bibiri abayimbi baali baweze naye kisooka okwerumya kwalimu n'okuyimba kwali kulungi good music Uganda bukyebaawo semiti tagulangako $5,000 Uganda bukyebaawo semiti takolanga ki tatukangako na $4,000 ne waliwo omuvubuka gw'osanga buli lunaku ali $7,000 n'akikolera emyaka 10 ono babeeramu bamedimu mikwano nga abaagala kati singa yagulanga kasawo kaseme no singa yagulanga kasementi kamukamu ne wabula baba ogaba bawekamu ki oyo mukwerumya
Okitegere tibituuka ne biggwayo. Oyo neza coffee ajja zitoolamu akubeeye ebibaawo. Oyo oga bamuzika mu kirundu. Azika muzimu kwata omuntu wakimuhonola ssente. Amin. Omusenyu gugula akasente katono. Buli kimu lwaki mukiraba mu sementi n'omusenyu. Anti bye biyamba maaso luno lwali. Bino muli mulwali edda twageranga mu government nga tenafuka na government bagitanje no. Nga tebanagizimba kona kakanina ka wansi. Wabanga omuvubuka nga agamba kolabira omuntu yakulira mu nnaku kwe kuweza sente zange za ploti biki bije nnaku zino simeyi gyali nga bwe katobe katukuba olwali. Naye nga ffe tukola ki? Mukola. Nga ffe tukola. Kati oba abeera wasimanyi. Wale omukwano gwange baali basomera bakiseeyo ng'omwana bagamba. Sente zirabe mu sementi mu myaka 5 yagala kuba ki? IBRAH nze sirina mutawaana. Nze sirina mutawaana. Bwonkwata leero IBRAH leero ne mukama nampita wano bwe pa. Ne bateekateekawo oba abantu 10 ne banziza eggomba ne banziika. Abaana bwe bakomawo ne babeera e Kampala. Kasita bino kungubaga biggwa. Era babeera Kampala. Bantu basinze byabwe mu banka. Si toli mu bulamu obwo. Obulamu obwo mbulimu naye kyosingayo kiina. Nagamba byogereko. Kyosingayo. Kyo kyolina. So ate tebabikolerera. Omanyi taata wange yali tayagala Obote. Taata wange bana yali akyawa Obote. Naye Obote yatuka n'ava kuwa president. Nagende Zambia Lusaka. Nze nendowooza nti kavudde kuwa president. Taata aginafuuka taata yina ekijja okukyukako tulina kijja okukyukako awaka tufune. Tuba teriribusa Obote n'afa. Mwe teri kikyuka. Nendowooza oba kati oba alina kyasobola okuyambya oluvannyuma lw'okuva ku koli n'okufa kwe tewali kyakyukako. Era bye tulina bye byatuyamba twadda buzi ne tulima mu mmwanyi ne tukola ki? Obulamu ne bweyongerayo. Naye ebbanga lye twamala nga tuwala n'Obote. Saalaba kye kyaleeta kuba yatuuka n'avaako. Era taata yagamba ng'Obote ajja kuvaako ate teyalimba Obote n'avaako. Obote ajja kufa ate nga talimba Obote n'akola ki? Naye ffe nga family tewali kyatweyongerako. Teri kyakyukako. Teri kyatweyongerako. So kyoli kyekikuyamba kyolina kyekikununula. Sooka oloote ebirooto byo. Bw'omala obiroota bikolerere. Kola towards your dream. Yeah. Kola towards your dream. Agamba atya Saalongo Wallace Kizito Wazuli ali Australia awo. Agamba atya mwannyinange Queen Diva oli Amsterdam. Webale kubanga otulaba. Prosi namuntu Maryland. Papa akulaba. Ndumira nnyo abakkiririza mu nzikiriza y'Obukatuliki mu nsi yonna. Muli bakabi nnyo. Abakristaayo muli bakabi nnyo. Abalokole. Abadiventi muli bakabi. Abalokole muli bakabi nnyo. Abasiraamu namwe muli bakabi. Abasamize nga toboogeddeeko. Abasamize bodde eri Katonda. Ne Mama Fiina. Mama Fiina musiraamu. Mama Fiina musiraamu ye Sophie. Laba nnono. Wulira IBRAH. Gobeeraye. Otembeeta kati. Fiina ye Sophie Namutega. Tokimanyi? Omukulembeze wabaki? W'abasawo b'ekinnansi mu Africa. Adde eri Katonda. Of course. Adde eri Katonda. Njagala ogere microphone. Njagala microphone kwate bulungi okuba yagala. Kati microphone ogira sabi woti. Njagala wakire eddoboozi distorting. Adde eri Katonda. Katonda amwagala. Of course. Yes. Era Mama Fiina byakola. Katonda amwagala. Kimanyi ti Katonda ali omu Allah. Anti mwajjaza akuwa. Naye ekirungi kya Mama Fiina IBRAH. Ekirungi kya Mama Fiina. Ekirungi kya Mama Fiina akulira ebyo ebyamayembe. Bwanadde eri Katonda akola ebikolwa eby'obwa Katonda. Era Katonda ayinza omusaasiro akola ebikolwa eby'obwa Katonda. Asinga n'abo be mutiitibya ab'eddiini ennyo. Togamba asinga naye akola ebikolwa. Abasinga. Otandise kuwana basamize wano IBRAH gwagambye badde eri Katonda. Mama Fiina addukirira batalina mwasirizi. Mwe abalina eddiini ne mugamba nti tolina mwasirizi ng'akudduukirira. Yate gwakyakudduukirira. Gwakufubutuukira bufubuka. Gwagala nnyo maama wange. Gwakufubutuukira naye ng'akola ebikolwa. Ogamba Otayi Musa njagala ssente zange. Otayi omukola ki? Otayi mubanja. Ombanja ssente meka? Antu b'engulu mbanja esukka 15,000 naawe. IBRAH. Abavubuka basobe mpolampola bannaye. By the way, naye abavubuka mu magambo kola.
waliwo yampereza message nangamba bagamba bavubuko naye kamuleka sigenda kwogera linnya musajja w'amaanyi nnyo ali mitala w'amaanyi nnyo social media ne Obama social media ne mu live omuntu wabeerera social media okay yagamba nti mwabagamba abantu bakole nnyo nga temulina ebirala byemukola ekiro temuli bantu balungi nga mulina ebirala byemukola ekiro ng'okubba nze nali nva ku masengere sanga 8 nyimiriza bodo omusajja okujjako kigundi nga IBRAH n'enswala abantu bakola emirimu gyabwe ekiro omusajja nga IBRAH ganze ebikola bwekiro nga biki ng'okubba kali ng'okugenda babawa ebisawo by'essente byonna bakulimba maama IBRAH singa omuntu asaba ekisawo kya ssente n'agula UBC wabira twasemba okugenda tu State House twagenda ffenna waliwo batuwa nze sigenda ngako nawe mu State House kubanga ne mu State House sigendangayo toyitango nakasero mpitawo buyisi kebere yentebe sigiyingira oza Kyagulanyi yayitawo wallahi billah allo okuntwalira wano siyingira ngako State House yonna batugamba entebe kituufu kyoyogera naye batugamba Kyagulanyi tugamba entebe enzibe naye bw'oba omanyi ekibbe kyo wekiri n'otagenda kinona omanyi kintu kye bayita propaganda si kirungi palapase bana ebintu birwisa propaganda lwisa ala entebe enzibe kyokka entebe enzibe weeri omanyiiwo neyagibba omukologi naye muleke kudaalira abantu kati ndaba goli propaganda olimba oyogera kyotamanyi kiri omanyiza sigenda nko China kati singa ntandika okunyumiza abantu gwanju byekiro erinnya mpulira nalyo ppulire gwanju mpulira simanyi waliyo China bakiyita gwanju bakono be banyumiza IBRAH agenda alina ebikazi ebikadde onyumya ebyobulimba ekisooka togendako mu State House togendako mu State House yonna ate nze natuukayo kati atoyagala ngende ku byobulimba byo kati kankule ekintu kimu ekyo si kikulu kankule kubanga ekikulu kyekiriwuliriza fene batwalinga mu kyalo nga batugamba listen fe nga batugamba okujja e Kampala kibi nga batugamba e Kampala waliyo abayaaye abaana bonoonefu era abamu babeeranga benze sigenda ku Kampala mbu bagambe nti ye mulongoofu ogenda ku mbeera z'ekyalo naye kaakati gwe kyoyogera Mukama Katonda alina ekintu kye yassa Pulezidenti Museveni oyo ate nja kusikako akasimu ako kasukwali kwanja owulirize mpulira kati kansirike kano nalina kye yassa muki yes Pulezidenti Museveni ebikolwa bye bw'omutuukira bibuulira enjiri IBRAH gwa IBRAH oli musajja musiraamu naye nyinza okuyingira obusiraamu olw'ebikolwa byo of course because of what I preach because engeri gye weeyisa esobola okukyusa abantu naye wabulenzi engeri gye yeeyisa ku lwokutaano wali ku kkoona yanzija mu busiraamu kati kankubuulire oyo omusajja obanga toyagala kintu kyonna kufuna soft heart gyali tomusembereranga ayina amasanyalaze agakyusa abagawugula weerabira nti pulezidenti ayinza okunya nagamba kino mu kino sinze nakwavuwaza ekyaleeta obwavu kyali bwe kiti kino sinze nkikola nga tafuddeeyo kyova olaba nti asobola okwogera n'omuntu nga Fulufiga nayogera ne Kathe nayogera ne Mayinja ate nayogera n'Amama Mbabazi levels oziraba ate nayogera n'Obama okifuna bulungi ekyo kikyatubulamu kankunyumizeyo akamakesa ali kunyumiriza lumu yatuula n'omukyala ng'alina ebizibu twali mu kakiiko bangi sigenda nga nno mirundi mingi nakagenda ndowooza nga gumu kwolwo buli nakiramu yes naye omukyala mu kwogera ennyo n'atulika n'akaaba alayika yalina ebizibu bingi yalina ebizibu mukyala n'atulika n'akaaba ate nga bye yali ayogera yali tayagala Museveni n'ayogera tayagala enyalemu n'atulika n'akaaba naye omusajja oli yakola ekintu yasituka bw'ati mu ntebe ye n'anoonya zino wipes esangula amaziga n'amugamba n'azinoonya n'amuwa n'amugamba sorry relax tell me again naye wano kyagambye ekitegedde yasituka bw'ati mu ntebe y'obwa pulezidenti obuntu n'amuwa n'amugamba kaka naddamu oyogere naye nga byayogera tamwagala agamba ye
naye yamuwa wipes n'amugamba sooka osangulemu amaziga n'agasangula mbwati n'amugamba relax talk now okifuna bulungi there is that nti ekikola ky'omuntu kibuulira enjiri naye wano osanga omuntu ng'ali too big to meet another somebody to meet kivalaba tuvuma you know kati gongamba byotamanyi ekisooka totuukangayo twafuluma mu state house ne bagamba twafuluma mu state house n'ate abaddeyo nze muntu akyasinza okugenda mu state house agambye bye bamuweerera yanunanga school fees emirundi naye nedda oga siwaayo ne Idris siwaayo Faruku yalina abamiisa ne bamuweerera asomedde ku basale ebaayo obukakkamwe sijja kuwaanira nnyo kintu nabuuza lumu president ne mugana ye oyagala akayimba ndowooza kati oyagala omuntu ayimbe ng'awaana NRM agiwaana agisukulumye n'angamba nedda erina ebikyamu bingi naye togiwaana gimenya bw'oba ogiwaana njagala kugiwabula you understand mwana aligambye waana ekintu yagamba no balina ensobi naye eggwanga muli wabule buki temukola kulimenya. Thank you. Lastly nga tunzika njagala tutunulire Awai Mayinja lastly nga tunzika njagala yo one on one oluyimba lwa Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu principal waluwulidde ojja genda njagala ompe views biri as a musician and someone who is into politics, sinti politician, but alaba day-to-day life ya politics mu Uganda. You know, President Museveni wali wano ye muntu asinga okwagala government eveeko. Ye muntu asinga okwagala government ekole ki? Eve ku muyinza. Eve muyinza. Museveni asinga okwagala. Nolo okuwata ate naye munnansi. Teyesiga bagenda kugikwasa after okifuna bulungi nze bwendaba kyendaba kati ennyimba simbi kulimba sirubi tuyimbye mu 7 tuvumye mu 7 waluwulidde oluyimba lwa Jagenda naluwuliddeko ku social media oluyimba lulungi ng'ennyimba zonna ne kati politics tusaanayo strategies endala eziri beyond music ate ekirala kyenkisabira okusaba abaana abalala mwami Kyagulanyi waali kati ye takyasaana ayimbe ebyo bwe bityo asaana bano abamusindikira okifuna bulungi kubanga ate bajja bwe banaamala omuyimisa bamuga atuziniremu okifuna oba kyegamba okitegeera ye kati bwe luba luyimba olimba lulungi yes naye kati ku level kati gyaliko ye takyasaana akole ki obubaka buyita awalala oba ine Ssaabasajja oyo Ssaabasajja Kabaka alina byayinza okweyogerera naye esalituuka n'agamba nti ow'ekitiibwa Katikkiro yogera bino ki mwagala w'abangi okifuna bulungi so kati bwe tubanga Museveni nga tutandise ennyimba nnungi nnyo naye kati ku level ye aziwa abaana bo bakole ki Mayinja lwaki ogamba abantu tebakozesa music as a strategy? No, it can be a strategy. Okay. But we need more. Kubanga yo already ekozeseddwa. Neka esawe wasana yate ekirala. Which is beyond music. Which is beyond music. Kyekyo kyali. Otherwise singa music yali ajja ku government abantu bonna balimbe n'afuka president. Tuwe endowooza yo ku luyimba lwa Jagenda. Buli mwaka wabeerawo enfera. Etasobola kukozesa mwaka omulala. Ekyazaga nti omuzungu yasudde golodi. Kati ebyo ebiyimbayimba nze mbiyita biyimbayimba. Ebyo ebintuntu ebitontometontome simala gundi yayimba simala ebyo biringa kukunamira muzibe. Nga Museveni omuyeekeramu omuyimbire ennyimba nga naye yayimba simanya omuwokera guli waka Kampala ate nga zaazi nyuma nnyo. Nze kyembadde nsaba pulezidenti omulonde Kyagulanyi atute. Tute. Gwe tukole.
omukulembeze atasobola kuwa order naye nga ne kafya kwata kati ebyo nze bisaagala nze byankoye ate nze nabeera nga mbazonto nga ffe tusinga okuwaana Kyagulanyi nenkola video yange dakika 2 temuli kigambo Kyagulanyi banga navumye Kyagulanyi omukulu manja nakubira akasimu ensi yanvuma ne mu video temuli kigambo Kyagulanyi ba Bobi Wine nenkowa palapase nenkowa abantu abazanyira ku bantu obwongo ogagwe mukulembeze Bobi Wine atute simple ayimira tute ibi biyimba ebyo ibi Museveni tabiti akati goyinza okutya okweyambulya mu kisenga mulumu walawo w'emyezi 2 Museveni bw'okupeka yimba simaya jajjange sebadduka ziba eyo Museveni ave wali entebe agwe entebe ogambe bagikubbako ayagibba omumanyi n'entebe weeri omanyiwo n'amagye galina abantu Museveni bw'aligenda alikola ki aligenda bibye ate buli omu na Uganda muwagizi wa Museveni kuba twatuuka ku kibuga twafuna omulimu abaguyita Museveni kuba gufuna kiralu kuba Bobi Wine byafunye Museveni bingi ate batobo yali yagenda ova mu ndongo ng'emukeese fena Mr. Mayinja akubuulira endongo etuuka n'oba nga tokyalina booking neegi gundi yakingamba waba muyinga munene ali ku level ya mama yangamba nangamba ibula bisi bya kamera nti ye yali abaddeko ewakaawe n'abikula diary wiki 3 ahead nga temuli wadde booking neegi wa myaka jo wa level yo muyimbi munene Bobi Wine chokola bantu ebituufu tuyagambira off camera kati nolaba nga ate baje ebituufu byadda ddala singa tuwulira abaana bade ebituufu naye munnange olw'okuba twajjira okuvuma twajjira okukola kyo ogira weewombeekerezo Bobi Wine atuuka ekiseera we yakubira abasiya zaabwe atakyalina sponsor takyasoteeka kivulu bide byebusaabala ebivulu ng'ebyo biraba naye omuyimbi aba abibuuse bwe tugula engoye ezifiitinga n'omubiri gwe tufunye obwavu bw'ekigagga bwe bubi obwavu Dr. T obunnuma kati bubi ndinza okukwata miliyoni 4 mu wiiki nezigwawo nenkwata miliyoni 10 mu mwezi nezigwawo nga olw'okuba nagejja naye nga ate waliwo omulala agenda ebweru n'amala emyaka egi n'akomawo ne miliyoni 10 Bobi Wine agenda okufuna obulimo gwa Museveni ng'ayavuwadde opposition mulimo omwana wa Besigye asomera mu Harvard baje bagana okusasula parliament anyway extra digest mugoba nsonga Mwami Mayinja thank you so much Innocent Kafero Toby Dr. T Amale ow'omugogwa muzzukulu wa Benz Maybach muzzukulu wa Benz Brabus muzzukulu wa Benz Actros Galamide Expia Motors n'ebintu byamenye byo biraba talina wadde nati ya Benz Galamide wa Expia Motors yafana jigalamiza Actros wali ekijja zebannyumiza ku Uganda kabavuka babeerawo ulina nti muzzukulu wa Benz Galamide kusula ensi netambula afuze bubi ulira omwana byayogera afuze bubi jjajjawo yafuga obulungi osanga ndyambi yakubereza singa oyinga naaviyo omusango byandwadde ossa ku bazadde bo okussa ku Museveni ne mwana mujibu yafa gye twandikututte yibuloloza singa wenkana bwotyo owaye abantu tubate omuntu obadde nnyo kutugwanya thank you so much abalungi abatulaba mbadde ne Mwami Mayinja. Mwami Mayinja is the brand ambassador of National Water and Storage Corporation. Every drop counts. Ye ngombo ya mu. Good one. Yeah. Every drop of water but drop of sewage. Water. Of course, National Water. And sewage. Corporation, a drop of water. Kokano kabachi. See you next time. See you next time. Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Kit Kanabitone Senabulia, Baruk Apokul Luboogeza. Ali producer wange ku Star TV. Ndimu mupereza je ku NTV ne Spark. Tasobola. I'm producing it. Oyo kati gwe basaliramu emanda zaawano zonna. Kazo jeko bidi. See you next time.